Omwaka kumpi guweze Buche yali muwabi wa kkooti enkulu Joan Kagezi akubwa amasasi. Bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 Ogwokusatu 2015 ku ssaawa ng'emu n'ekitundu bwe yali addayo ewaka. Kagezi ye yali akulira ekitongole kya gavumenti ekiwaabye ekikola ku misango gy'obutujju era nga ye yali akola ku musango gw'abateeberezebwa okwenyigira mu kutega bbomu ezaatirimbula bannayuganda abaali balaba omupiira gw'akamalirizo k'ekikopo ky'ensi yonna ku Kyaddondo Rugby Club mu Kampala ne Ethiopian Village e Kabalagala. Kagezi era ye yali omuwaabi mu musango gw'omusajja wa Koni Thomas Kwoyero. Ng'ekitongole ekiwaabi kiteekateeka okujjukira eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi, Ssaabawaabi wa gavumenti Michael Kibiita ategeezezza nga bwe bakyalina okusoomoozebwa mu by'okwerinda by'abawaabi. Joan lwe bamutta ne tumanya nti ndowooza waliyo abaagala okutta abawaabi ba gavumenti olw'emirimu gye bakola. N'olwekyo ne tusaba gavumenti etwongereyo obukuumi ku bawaabi baffe abamu kuba tuli bantu bangi nga gavumenti tesobola kuwa buli omu obukuumi, naye twalondamu abantu betwalaba nti bali mu bifo ebiyinza okubateeka mu katyabaga. Ono bwe tumubuuzizza lwaki alipoota ekwata kunoonyereza ku batta omugenzi eruddewo okufuluma, bw'ati bw'atutegeezezza. We tutuuse mu okunoonyereza kukyagenda mu maaso, waliyo layini nga 2-3 ze poliisi zerondoola, naye nga ekibi nti omwaka guyiseewo naye tetunaba kukwata muntu yena eyatta Joan, naye nga waliyo ebintu ebizaamu amaanyi mu kuwuliriza ebiraga nti mu nnaku ezitali zaawala tuyinza okuba nga tufunye abantu bano. Kibiita era ajjukizza bannayuganda nti okulwanyisa obutujju buvunaanyizibwa bwa buli muntu kubanga abatujju tebayawula mu ngeri zonna. Okujjukira Joan Kagezi kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 mu mwezi guno mu lusomo wano mu Kampala. Obukiiko bungi buzze buteekebwawo okunoonyereza ku ttemu erikolebwa mu ggwanga, naye empaawo nakati teri ripooti yali efulumiziddwa eri be kikwatako. Aaron Mukama, NTV ku ssaawa emu.